Yongeza kutobuzi omuyimbi w'eggwanga. Oyo na mugera mulabako mayimba live. Kunaku omugole waffe kiremba kidozo omugole kayogere president yagala w'emikolo katogobera protocol. Sebo omugole suubiza abantu basabe bajje n'okwebaza abantu bakubeereddewo taata. Abaluganda mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Ndi musanyufu nnyo okubeera mu cameras once again. Ndi musanyufu nnyo ebyensuso okuba n'emikwano emituufu ku mukolo nga guno ogw'okuteekerako ebibajja ekivulu bweki. N'ebigambo byankendeddeko nga ndaba amaanyi ga Uganda ge basitudde ag'okunsapootinga nga gasusse nagali we najjira. Ndi musanyufu nnyo okusanga mukwano gwange eyanyaliza music industry once back again Alien Skin. Ekitumirako mu mbali. Yeah, chimpadde amaanyi kimpa ekinyongera obuvumu obw'amaanyi okudda mu music industry. Mbadde sirina mutegesi nasobola kutegekera kivulu kyonna wano mu Uganda. Nange nenkoola Yesu neŋŋamba wano siraba yakola ki asobola kuntegekera. Nebaza bajja okubayo obunebaza Yesu kuba bajja bwatadde okuba nga addukanya omukolo guno mpaka olwaleero. Ali muzesana ngalo. Weewaawo kimpadde amaanyi okudda music industry basuubiza obutabaswaza senga omukolo guno mukama agutaddeko omukisa ne gutambula. Sisinga mukama yakuteekako omukisa okusitula president n'omuleetako beerere. Bwekibanga omukisa. Sisinga mukama yakikoze dda fabakkiriza buyisa yakikoze dda. Amiina n'olwensonga eyo mbakoola mwena ennaku somwezi nga nnya. Tubukoke sisire ground. Weewaawo ennaku zino sirina bigambo bingi. Taano mukono nange ekivulu ky'ekivulu. Linda ennaku zino sikyalina bigambo bingi. Nasayinize mu Fangone Forest. Y'amaanyi. Era nasanzeyo omwogezi kati bigambo byange bitonotono. Iye nasanzeyo omwogezi bigambo byange bitonotono. Osuubiza ki bannayuganda ku lunaku lw'omu? Kye mbasuubiza ye living concert lulimba gwe nga bwe walulaba ojja olabye ebyewusa ku stage. Nga bwe walaba ettaffaalo gyali ne baku stage nga tubafanya cars for the better entertainment. Ebisingako obungi gwe suubira oluyimba okulaba nga ziri live n'obwa live bwalwo nga bulabika ku stage. Njala okukola ekyenjalo ku stage bayima nange kyebatakolangako jangu olabe ku stage bagenda ogidizayininga. Ndi musanyufu eno olaba nga mbegerera kankomaawo essanyu lyange lyonna naliteeka mu Yesu kati mbirabako bikolebwa. Mujje ebikolwa mwenna bane mugijjukite mu nswaza nkoola nsi mujje Uganda, Rwanda, Kenya, Tanzania, Abu Dhabi. Gwe owulira twagala music wange nga tabu kati mbakoola mujje muleme kunswaza eri bajjo n'ebimukama waffe Yesu Kristo mujje bungi kubanga olwaleero nfunye emikwano mingi zinterekeddeko ku kivulu kuno. N'emikwano gyange Misa Kisemakula agenda kubaayo, David Rutala agenda kubaayo, King Isa yeweze n'okubeera yaŋŋamye ne ku rehearsal agenda kujja ayongera okunywezaamu for the better entertainment. Please bannange bannayuganda baliyo basaba kuguno omulundi sigenda kubayiwa mbw ate kireva gye namunagaali nga niyani skin wali kimala weewaawo. Sebo akadde kano tukawa president wa Fangone Forest abene katalo nnyo mba mulyaza amaanyi Fangone Forest wabula okwongeza okupeta talents nga bwakikoze yetumubanja byerino buli baleeta bakireva gye n'abakomyawo baddayana baffe n'abakomyawo baani bonna n'abalala bato bazza kukana ku muziki tugandwe waabo. Olaba n'abajamaika basiimye ne baŋŋamba nti Setya Danger a massive tune ne baŋŋamba gitukube mu kijjamu dom style bigere dom style balemisi nengireeta mu kijamaika non stop ranking ya that way table kate gwanya wakana esimu ku nyimba entono ezaba na Jamaica mu Setya Danger zikuwanguza wa imaminwe zikubya Jamaica kifo kyao soko tu bagamba ya no me no fear so abo ya wa PTSD ya wa fiskia me ya no me no fear so abo when you want to ask them that Sentana Ochi Sentana Ochi so mo mubere
president fango ya jababu ni mtalanga kumujia kutia ya bwana ya dadi so kandekele president prime minister yani the president president wabayo gena lenga bajo ya mada twani beno limbalo gwanga president agenda okogera naye temuina so director ekwakyo ni president fango ni forest tukwaza kivuli cho chokoze just tunakuba kala musako aba nabusanga ali ni screen just representing fango ngawe nabiraba just ngenda ku collecting mu kumanyi ganga matino just to support nkebaje abana babasobodde tusaba just amuna kembera basoke bajikakanye babasobodde just mu bigwewo tumaya bayinza ojjirawo ddala obesigalewo nga bino biwedde ekizuba kubakaka baba wembera sojje mujjako oba ne bagipozinga nebasooka muwagira bebigwadde nituddamu netuyizoni ekitegeera naye nga kyakabi okuba just ne tiimu yange n'abantu bangi ate nga tusigenda kunokolayo nti no bano batuwerekeddeko obaki bakyonomanyi eggwanga yonna liri ku saidi yaffe nti abatini jasi bakyalinamuko empulungusi naye bajja kuterera nabo jasi tugenda kuwebaza awutaddemu nnyo okwagala kuba jasi olaba nga request ziba mu bantu kuba singa si request nti noze ziyitiridde osanga betwalikozeki tetwali mu timbi eyo naye akairo kayitiridde tugamba waayi kasooke twekoneko wakireva jedda nitujja kumalira tulege gye twali tugenda kubanga nanze tekina tekinojjako nga ndaba bbeyi wange afuna mwana Right about now, good live Sanyuka TV. Chobola bache baita press conference ya. Obona omutima omulungi okwagaliza ekizibu nnyo okusaana abayimbi enaku zino okubanga baagala abayimbi bannaawe omukulu ali emisikini director wa family policy tukwebaza okubanga olina omutima ogwagala abayimbi banno naddala abantu balowooza nti bagwamu ekintu ekyo kizibu nnyo okusanga omuyimbi asinga wabasitama yali ku top nga ali emisikini kubanga kikiriza ekigale ali emisikini kati ye number 1 wa Uganda oba gwe kamiliyoni oba gwe bebekulu olina okukkiriza nti katonda abakuwadde fuka nga gwe yadikuwako edda olina okukkiriza nti ali emisikini kati mukulembezeewo naye omuntu okubeera ku top nga wamaanyi nnyo bwati n'agamba nti naye muganda wange Diana Nalubega naye muganda wange Rokijayati ninayo saabayimbi kireva gye kuba kireva gyenze ye muntu asingira okuyinza iyo talent omuntu alina talent etuufu naye nga bamanye ebintu byensi ti katonda bwabiwala si bwebikola ki bwebibeera era bonna bannayuganda mbakubiriza okubanga temulekeranga awo kutubeererawo nakubanga tubeererawo omuntu naddala ono omuntu waffe atufaanana kubanga imeji ya alien skin yeguyenze bajjo yegwe w'amawulire yegwe ali mu office imeji ya kireva gye yegwe w'amawulire tulina njawulo just wawukana nti alien alina amasanyalaze kireva gye alina amasanyalaze tubaliriza ku lunaku lwa consultant kino ekyototo kyali kya kireva gye yangamba Yesu yamulaga nga alina okuba ku kifo ekisinga obunene mu ggwanga era Yesu nasalawo n'amuwa ekirooto ky'essibu ogenda kuba venu esinga obunene bagiyita KCCA ground eri between Uma ne game opposite Philip Omondi Stadium ekifo kiri kuyika 8 tewali agenda kwenyiga kubanga twakola mistake n'okupapa kitakola ku Freedom City mutwale ekituufu nti alien skin tebamulabako abantu abalaba alien skin batono nnyo era singa bannayuganda mwali mu appreciating record ya alien skin kibayita Guinness Books of Record kwayo record yajja mu nsi simanyi wali waddamu okugimenya kozi kireva gye yagenda ogimenya mu linnya lya Yesu because nze bukyanga ntegeka bivulu nalina muganda wange Abitex tetulanga ku bantu 10,000 gidda waka kakati kireva gye ennaku z'omwezi nga 4 ogw'omunaana agenda kubeera Lugogo KCCA ground opposite Philip Omondi Stadium ennaku z'omwezi nga 5 agenda kubeera Mukono Colin Hotel ennaku z'omwezi nga 6 agenda kubeera Ero Beach Entebbe era nga yaŋŋamba ekirooto kye awerekeddwako Family Forest Boss Alien Skin nsooka ddala okwebaza Alien Skin bino sibyogera kumuwaana nti waalize mumanyi bannayuganda ndi open ate kintu tukolayo okutegeeza enjawulo ebyo ddala Alien Skin aliri ayagala kireva gye ate ne kireva gye mwebaza okwagala Alien Skin
ujukira akasima ko wankubira ekiro nga tuteko out katamisinga ennyonyi ye Dubai nange nebaza Yesu namusiga era kireva yangamba ati mu bulamu bwajjo kizibu ofuna muganda wo nangamba ali enisikiri omuntu bana depression zaffe ng'abantu kireva ayise mu frustrations nyingi osanga omwana agadayana nalugeda tomuvuma muzze mwesungu naddala ng'olinawo oli musika ku mukolo ekyokozesa konsati ya kireva jeewo kulaba nga buli muntu aweddemu essuubi tukuzaamu essuubi nti naawe osobola okukikola kuba kireva je talina njawulo naawe wabula kyakusingako nti alina eddoboozi eddungi alina ennyimba eddungi ate akkiriza Yesu si bwe kiri kati sigenda kulandaga nnyo twasinza omwaguzi w'olunaku ngenda banjulira abayimbi baffe bano tebetaga kwanjula ngenda kubanjulira abayimbi baffe betulina mu Fango Forest njagala ense bamanyi Fango ni Forest ense bamanyi batandika saidi eri maama wange ojja tuyamba otunako mu kamera otubuulire okolanga ali mu Fango tukuba Fango lina nyiri mukolo nze ndi mutegesi bitiyenje buyenje omukolo gwa Fango bakuyitani maama amanya ni biboziba tashamike eranga ndi Fango Forest shamike wali under management ya Cats yeah under Cats wezudde nojja watuufu onteetaga kwanjira ye muyimbi wange bayire bannayuganda abandi bakola champion budo mumanyi nze ngobeera abantu mu nsi ngobeera champion budo ngobeera Shadrack Kasubi Biata ne Alpha tanywa bobekolo lasa mu mpira kati champion budo ye muyimbi wange sagala mukwata kale wali bakola lokize ndikitegeka nga bwe neso ya kireva jeme akibiri ali awo wakati ye president wa Fango Forest number 1 wa Uganda president we Nkwacho igizata wali waganya okujotola mawuli litaki otokoze eki wenda woliawo wakoze bubi kati otosema ine ebitiibwa bannayuganda kyeyagala banyonyeramu tulina emikolo ebiri guno omwaka esooka ye konsati ya kireva jenga lugo ako kajja kuba kasipa Nkwacho kubanga nange kenyini ndi wano simanyi Nkwacho kikitegeeza simanyi alinje Nkwacho bagala kola kampani ya Orbit si mayirungi mwemukinda buli kinga manyi waba amawulire temumanyi kibayita Nkwacho nze nkifunamu meaning nyingi nti tuyinza okuba nga tugenda kulaba ku bazungu etolabangako tuyinza okuba nga tugenda kulaba ku butonde bw'ensi wa green kubanga Uganda is a part of Africa kyobala nga bakiteeka mu kibira Nkwacho tuyinza